atugoberera nga bulijjo nze munnasingo Namirimo Mary n'olunaku olwaleero ndina omuyimbi nno ndina omuyimbi nga bwe tumanyi nti program tomulinda kufa tunoonyayo abantu ab'enjawulo be tulaba nga ba muzinzi nga ddala balina olugendo lubatambudde ne babaako we batuuka ne tubawo omwaganya ogusiima abantu baabwe ababa bayambyeko mu ngeri emu oba endala ne babawo omukono okubayambako oba oliawo mu kaseera basingira okubeetaaga tuba twagala abantu bano basiimibwe kubanga tukimanyi bulungi nti akola obulungi asiimibwa ate mwana wattu n'entasiima yabula agiwa. Olwaleero tuline Ssaabasanyusa Charline Neguma omuyimbi Wire Mukaabya ow'omwenzi omusiru kyana kya Kayanda n'endala nnyingi nnyo nga bwe muzimanyi. Kyali wangi mama kyekiganyi sirina kiganyi wagwani mwana kiriya likiriya nnyo tewali agambayo atani agamba anti bakyali bwete munange wetu tewali aleeta mbwa mpozi gwe ogamba otyaje balikowe balikuweereza munnaffe kaseera kabadde kawanvu abawagizi bakubanja music omupya olinayo akapya bamanja music omupya soka tubakubiremu kali ak'omwenzi omusiru kyabanga obwenzi buno tabu ememe taterera ekwagaza mukamuliranwa amaddu amangi oba biti efudde obiranga bitali byange nedda katuddemu badde seetegesemu kyabanga obwenzi buno tabu omwenzi omusiru ayenda ku lusebenjwawo ku muliraano amaddu amangi gakulese ennyama munju n'olulunkana ku mukene naye nga wayimbanga nnyo ku bwenzi omanyi batugamba nti artist kyali ebiseera ebisinga kyatera okuyimbako kali kati ako buli muyimbi alina we yayita okusobola okumatiza abawagizi be buli muntu alina obutume bwe nti gwe genda okole kino genda okole kino kale sokola muse ku bantu obeeyanjulira amanya ndabika njogeddeko matono ntera okuwulira galinga oba 10 amanya mpitibwa omusumba Ssaabasanyusa Wire Mukaabya kyali wa Yesu ate nga nze sigembadde mmanyi kakati Neguma nago gyegali eyo nago gayina obudde bwago ate watandise ddi okubeera kyali wa Yesu oli musumba nze okuva emabega mbadde kyali wa Yesu nenyongerwako ekyobusumba olina ekkanisa mw'osumba nina kanisa nga nagituumye kwebaza Church Center. Gwe musumba wamu omukulu? Nze musumba wamu omukulu. Eri luuyiwa? Eri Matugga Kigoogwa kirya muli. Wali oli awo nga weebase ng'otudde n'owulira eddoboozi lya Mukama nga likuyita? Era nawulira eddoboozi lya Mukama nga ligamba ki? Nga limpita okubeera nga mbeera omuweereza we kubanga nafunanga okwolesebwa nakubamu abasumba abakiŋŋambanga nti katukulaba oli muweereza wa Mukama. Nina kye sinnaba kutegeera. Okwolesebwa kwabanga kutya? Osobola okwolesebwa mu bikolwa, n'oyolesebwa mu bigambo, n'oyolesebwa mu birooto. N'eri abo abakugamba direct nga batume ba Katonda. Nga abayiseemu bakutuuseeko obubaka. Kati nze nayita mu mbeera eyo. Ekkanisa eno ogitandika ddi? Tenatwala na budde buwanvu, ndowooza kati erina mu myezi bwezi, ndowooza kati ewezezza 6. Eri mu kitundu kya mwaka? Endiga gye ziri? Ndiga we ziri. Tusobola okubaliriramu ziringa mmeka? Tuzireke? Ezo tuzireke kubanga ebyo Katonda yabimanyi. Mukama amuwummuze mirembe. Omugenzi omusumba Yiga yatugamba kyaki zaafuuka bizinensi. Bw'abanga ye bwe yayogera basanga ate naye we yali akirabira. Anti nkugambye buli muntu Katonda yamusindika mu nsi muno ng'amusindise n'obuweereza bwe.
Gugirabanga buweereza bwa Mukama. Girabanga buweereza bwa Mukama. Ngera kati gwe bw'oli mu kuweereza kati wano kinkakasa obuweereza Mukama otuweereza ffe. Era wano simaze kusasula ssente okujjawo. Oyina esaala ekutula enjegere? Bw'oba ozze mu kyaki mba nayo. Omala kuyingira kyaki amasannyalaze ne anti kyekyakoza kyaki zibeerewo. Wano tosobola tuwa. Kubanga singa kyali kiri bwe kityo singa tugenda tusanga buli muntu ng'atugamba gwe tuzze kutula njegere ng'osanga oli tukutula njegere ng'osanga oli nedda. Katonda yagamba wabeerewo ekifo. Naye yagamba awali abasatu. Ababiri abasatu. Ali bamasekati gaabwe. Nkakasanga wano tutusukka mu basatu. Naye nga tekati ekituleese wano si kutula njegere. Ekituleese wano kubaako nsonga zetulungamya wano nawali naddala mu kisaawe ky'ebya music. Mu kisaawe ky'ebya music awo tuba tugenda nabyo mu maaso. Kale mu kaseera kano nga bw'omuwulidde tulina omuweereza wa Mukama Omusumba Wire Mukaabya. Gwe alina yonna gy'obadde omumanyidde please eyo yavuddeyo we twogerera kati muweereza wa Mukama yennyini yajjudde alina ne kyaki erimu obuweereza obujjudde. Musumba biki ng'ogyeko ku kwolesebwa kwa Mukama biki byakusikiriza okuyingira obusumba? Kuba wayinza okubaawo okwolesebwa Mukama n'ayogera eddoboozi n'oliwulira naye n'ogaana. Biki byasinza okuwaliriza? Nze no tekyalina kirowoozo kyange tekyakeerako lunaku nendowooza nti nkeera nembeera omusumba. Era n'eddoboozi nawuliwuliranga neŋŋamba naye Mukama si yenze kirabika mukiwulira bubi. Sinze nateekeddwa okuba kubanga ndaba ndi mukubi wa miziki kyekisookera ddala. Kyokubiri nga ngamba kati nganze omusajja omuziki ntandika ntya ye obwo obudde mbujjawa kwekanga ndabawo ebibuuzo bingi nnyo mu kifo ky'okubeera nti nfuuka omusumba. Naye nagenda nakiraba bulabi nga kigenda kyeyongera okumbeeramu kigenda kikula nga kigenda kikula nange nentandika okikkiriza nenga nti osanga ddala kyekituufu nga nekyakinjiraba atezze mu maka gange kubanga kyaki yeesitula nejja mu maka gange nga sinze ngiteeseteese. Nalabira awo nga kyaki weeri yeesitula etya. Waliwo omukyalo omu yajja n'agamba nti badde nsaba kubeerako wano nga nkumirawo ekyoto kyange. Mukama aŋŋamba nti wano wenina okukumira ekyoto. Ate nagola okuba nali mu Katonda naye nga ate bw'aba ayogedde ku kyakuma kyoto kiŋŋaanirawa nemuleka nakuma ekyoto kye. Naye obudde bwatuuka tooza waayitawo ebbanga lya myezi ng'ebiri. Naye olunaku lumu lwali lwa Sande mba mpitawo bwe nti we namugamba yali galagi nemugamba nagenda okuyitawo nga ndaba abantu batudde bulungi nga ddala abantu abali mu kusaba nenkwatibwa ensonyi neŋŋamba n'abayitako ntya. Kinaalabika kitya kuba nange nali ngenda ku kyaki yange gyensabira nentuula n'obeegattako nemusaba. Naye awo we natuula mba nkutamye bwe nti nempulira eddoboozi nga ligamba nti siki ekyo nekye tukugamba bulijjo. Bwe nsituka bwe ndi naye nga mpulidde ng'eddoboozi nange kwe kujjukira naye akozi bulijjo baŋŋambanga nti nina okubeera omuweereza wa Mukama. Ndowooza baŋŋamba kuweereza okubeera nti nyambakokko oyamba kubasumba kubanga nze nga tekinniimu yadde era ntandika okuweereza okuwaayo ebyetaagisa microphone bizindaalo biki kwegamba nga ndaba nti kyenawulidde eddoboozi koyambeko ngulowooza bwe buvunaanyizibwa nga ndowooza nti obuvunaanyizibwa bugenda kukomaawo. Kumbe katandika butandisi kozi olwo katandika butandisi ngenda okulaba ng'ekintu bintu bigenda byekola. Nze siwaliwo nnyo bye nakoze by'amaanyi nti kufuuka musumba nti oba ate nteeketeeke kino nakiri wabula buli kimu nga ngenda okugamba nti naye lwaki seebaza Katonda asobodde okuntuusa ku kintu kino. Nteekateeka okwebaza mu maka gange. Nayita abantu bangi muli abasumba bayimbi bannange baani bonna. Kati omusumba bamuyita Emma bwajja kwali okubuulira kwe n'agamba olunaku olwaleero tutongozza
Ssaabasanyusa Mwire Mukaabya okufuuka omusumba. Nga temwakiteesezaako? Omwami oyo emabegako yajja nanangirirako obuweereza. Yakuwa obunnabbi? Yampa obunnabbi. Kati nze ne mbuwakanya era naŋŋambako nnoonye ekifo we tugenda okukola kyaki. Nze ne nsuubira nti byakusaaga oba yayagala akole kyaki ye. Kumbe Mukama gwayiseemu. Akozi gwayiseemu. Kati nze ne mbigayala n'essimu ye ne njijjako. Kati ate ebiseera by'okubeera nti njagala okwebaza Mukama, laba essimu ye bwenjiraba mungenda omutegeezako ekigenda okubeerawo naga nange nina okubaawo. N'asitukiramu ate nno tabeera na mu Kampala muno, abeera yiyo sayidi y'Emityana eyo wala ddala, naye alina kyaki yeeyo gy'asumba. Bw'otyo bw'otandika okubeera omusumba? Bwentyo bwentandika okubeera omusumba. N'ozimba ne kyaki abagoberezi we bali? Bw'amala okukinangirirako natya ne ŋŋamba nakitandikirawa. Ensi yonna emaze okutegeera nti ndi musumba. Ngenda kukola ntya? Ngenda okulya nga omwoyo gutandika okuguma olw'okubanga abantu nafuna abaatandika okunvuma, basumba bannaye batandise okunvuma. Waliwo omusumba eyanvuma ennyo bamuyita Mondo. Musumba Mondo Mugisha? Mugisha. Nayogera ebigambo bingi nnyo ebyali binzivoola. Ng'ategeeza ki? Simanyi nange kwe yasinziira ate nga mmanyi nti muntu wa Mukama. Nga bingi nnyo byeerabira oba ebitabo abisoma kifuula nnenge. Kubanga abasirusiru ye balowooza nti oyo musirusiru ye Katonda mwalonda ate. Ebigambo bya Mondo byali bigamba ki? Nga bigamba nti kino nkikoledde mu budde bukyamu era kaakati ndi mu myaka egitasaana kukola kyaki. Nyinza ntya okukola kyaki nga nsiba n'enviiri. Nyinza ntya ndowooza nazze kunoonya ssente zensuubira naye teziriyo mu busumba. Kwegamba ebigambo ebyali bimmalamu ennyo amaanyi. Kati nange bwe mpulira ebigambo ebyo ate byanyongera maanyi. Naye Musumba Mondo bw'aba ayogedde ebigambo ebifaanana bwe biti ekitegeeza ndi w'amaanyi. Ku musumba munne? Nga musumba munne yayogedde ekigambo kiki? Eyandibadde akubuulira engeri gye bitambulamu, kwata Mukama mwekwase bw'oti. Kati awo najjukira bujjukizi nga ekozi na Yesu bw'atyo baamuvumanga era ne bamunyooma. N'engamba ekitegeeza gidde envumwe n'okunyoomebwa. Kuno kwe kuyitibwa kwange. Kuyitibwa kwange. Nkulaba. Nteekeddwa okubeera ng'ekintu kino nkitwala mu maaso. Kale atugoberera eyo tuyitiddeyo bwetiizi tubadde tetuyinza kubuusa maaso kuba nti omuyimbi waffe Ssaabasanyusa amaze ebbanga ng'atubuulirira ate mu kaseera kano ayinza okuba nga ekintu yakitadde ku ddaala eddala kati abuulirira asinziira na mu kkanisa ya Mukama yafunye okuyitibwa era nassaawo kyaki eri mu myezi kati 6 nga bw'atugambye. Katugende ku kinyusi ky'olwaleero twagala okumanya byayiseemu n'abo abamuyambyeko. Tusobola okulowooza nti si kyamaanyi nnyo okusiima omuntu naye si buli yatandika endongo nti yatuuka ku ebyo Ssaabasanyusa byasobodde okutuukako. Twagala okusiima abantu abakubeereddewo mu bulamu Ssaabasanyusa bwe baba nga gye bali. Tuleme kulinda kaseera nga tebakyabiwulira ate oyogere bingi ku nnyimbe nga tebikyagasa. Mpoze abantu bangi abatukolera ebirungi era abantu bangi bavaayo ne batujja ne batuyamba beebale era mbasiima naye mubaamu abo ab'enkizo ng'omuntu oyo yakuyamba nga talina kyakwetaaza akusinga buli kimu toyina nikyoyinza kumuwa naye n'avaayo n'agamba nti kanyambe ku muntu oyo. Nsiima omusajja ayitibwa Gordon wava munno. Gordon wava munno yavaayo okunyamba mu kaseera ke nali sisuubira kubanga akaseera ako kankayite kakazigizigi nti nali mu music wange mu butuufu nga nange neeraba nti sikyasobola nga n'abawagizi bange ndabanga abanvaako. Obudde obwo nno bwali bubi nnyo nga nteekateeka na kuva mu ndongo nga nti wakiri naaligenza emirimu emirala n'enkola egyo ndaba tekikyasoboka. Biseera ki ebyo?
yali 9 nga mu yali 12 yali mu 12 nali ndi awo waliwo TV bagiyitanga ani TV balina bagiyitanga ya mukulu wava muno WBS kakati mukyale yakolanga ko bamuyitanga Struck baby kati ndi awo nezzazaamu amaanyi njagala ndabenga wakiriko mbeerako n'ekibiina nkole nga ndaba ebintu bigaanyi nkuŋŋaanyiza abayimbi twekozemu omulimu awo nali nagenda ebweru nga bwe ntuuka ebweru nengulayo kikamera kyange neŋŋamba ebyo byonna nga mbiyiiya nti singa oba mbikola nyinza okubaako yaddeko ndabye abasajja ebweru eri bakwata zi vidiyo bakola batya naye nga vidiyo ezo nnungi nga nze siina busobozi bwinza nakukwata vidiyo kyemba nzirira abaana bali nange ne tuyimba oluyimba luyita Kayanda nga waliwo munafu omu gwe tuyigiriza engeri gyatukwata mu kikamera ekyo kati bwatukwata kikamera ne tukwata ebintu ebyo ne tubiweereza ku WBS bizanye kati omukulu Godoni wava muno kyava abiraba bwe yabiraba enkola gye twabikolamu faanana gye byali bifaanana ndoza kyamukwatako nnyo byali bifaanana ki nga bibi nnyo tusibyewo kikateni kibi buli kintu kibi nnyo twagamba ebintu ebitategeerekeka nga n'abantu ababirimu tebeetaaga na kulabako ennyambala gye byambadde neeyisa gye balimu ndowooza bwe yabiraba byamukwatako nnyo n'alaba abantu abalina ekirooto naye ng'obusobozi tewali kyava agamba Struck genda onoonyeza omusajja oyo omuyita gye kati era Struck bwe yantuukako naŋŋamba mukulu Godoni wava muno akwetaaga mu ofiisi ye natya nnyo neŋŋamba omusajja oyo ampise tegeeza bye natutte ku TV ye byakoze byabaddemu ekikyamu yeetaaga kunvunaana kakati naye neŋŋamba ate naddukirawa kaŋŋendeyo nja kuwoza nentuukayo ntuuka mu ofiisi ye ananyaniriza bulungi nnyo musajja oyo nambuuza wabulira wakonze munaye gye nabulira yeeyo gyolabye era nga bwolaba nfaanana mbeera mbi kyabaga nkuyambye ntya badde neetaaga okubaako kyenkuyamba gwolaba olemereddwawa kati omunafu omwavu bw'obanga oli mwavu nnyo ansa zikolemu okuddamu ansa gye naddamu yali emu namugamba njagala ekibiina kyange nsobole okuba n'ebyuma nsobole okuba ne yunifoomu nkole ntya byendowolezaamu kugamba ebintu ng'osaba bingi buli kamu oyagala nasaba ebintu mutwalo bwe guti mugogo kyava ŋŋamba nze ngenda kuyambako eki nkulaba abantu tebakyaku nembadde njagala olinayo ku musiki omupya nembadde njagala musiki oyo omupya tumuteeke tumutambuze abeere mu bantu nze nkuwadde studio noonya agenda okulikodinga kati onoonya agenda okukwata vidiyo ebintu ebyo byonna tubikole omulundi gumu tubimale byonna nga yateekamu byonna yateekamu n'agamba oyina ani akulikodinga kusaawa eyo yali Dr. T nemukubirirawo kwe kubeera nti wawulira olwo oluyimba abafuuwa emmindi ndukola mu budde obwo nga wava muno antaddemu ssente n'akola vidiyo yange neba nnungi nnyo era nkakasa bulungi nti nze natandiikiriza okukola zi vidiyo abayimbi batandika nabo okunyumirwa zaabangayo naye nga si nnungi baali tebazikolera ddala tezaaliwo bayimbanga buyimbi bakwatanga zino ebyomu bisaawe nga zeziringanga mugezi okuyimbira abantu nga bebagattagatta otyo naye obudde obwo bwenteekayo oluyimba olwo ne luba lulungi luteeketeeke buli muyimbi yawulira nga kimukutteko n'atandika okwagala akole vidiyo era awo entandikira kyobola nga musajja oyo Godoni mwava muno mwebaza nnyo
era oluyimba olwo lwankomyawo engulu nnyo ne lufuuka lw'amaanyi. Ng'amaze okukolera byonna talina bukwakulizo bwe yakuteekako nti oba emyezi 6 egisooka ssente zange? Tayinaako kye yaŋŋamba kyonna. Yakola bukozi. Era bw'amaliriza bw'ati n'enkola oluyimba ne luyitawo bulungi nnyo. Yeebaza bwebaza n'agamba weebale kuyimba. Bambi. Awo byakoma. Se nengenda mu maaso kubanga oluyimba olwo lwatunda nnyo. Era nenzirawo bulungi nnyo. Kati sisobola butamwebaza taata Gordon wava muno nkwebaza olw'ekyo kye wakola. Katonda akyongereko emyaka, akwongera emyaka nga mingi nnyo. Oba abadde wakukuggyawo mu budde obutali butuufu akwongereko obulala kubanga oli musajja mulungi nnyo. Oli musajja wa kisa oyagaliza. Okuva lwe yakolera ku luyimba olwo waddayooko okumulaga nti wasiima kubanga oteeka okuba walukolamu ssente nnyingi. Nali nzizeeyokko. Naddayo naye nga bw'omanyi omuntu atalina nga tolaba ky'onoomuwa wanoonyanga kino ky'omuwa nga tokiraba. Oga mukwatire enkoko nga nayo ne bw'ogimutwala olaba toyina ky'omuwadde. Mutwalire enkota ya ttooke toyina ky'omuwadde kwegamba naye okusiima kwange kwe kuba nti naddayokko mu maaso ge. Omuwulizaako kati? Muwuliza bulungi nnyo era akyali mukwano gwange. Kale Sir Gordon wava muno twagala okukwebaza olw'okuyamba omuyimbi waffe Ssaabasanyusa. Abantu bangi balina talenti mu Uganda wano ate nga bakola omulimu munene nnyo okutuyimbira, okuyimba kwabwe kutuwabula mu bingi naye olw'obutaba na busobozi oluusi ne bafa n'ebitone byabwe. Twagala okukwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala omuyimbi kye wamukolera tagenda kwerabira. N'okusinga byonna weebale kuyamba nga tosuubira mpeera. Kyekisinga obukulu Ssaabasanyusa. Bangi batuyamba nga bw'ogambye ng'alina byatunuulidde byakunoonyaako. Kyekivaako enjogera egamba nti teri alumirirwa nga tokola ki? Nga talina kigendererwa. Olinayo omulala gw'oyagala tusiime? Mpozzi omulala naye gwe nnyinza okusiima nga naye abasinga obungi basiima mu bintu bino bya music. Kubanga music ono kibadde kizibu nnyo omuntu yenna bw'aba takuyambye mu music. Abakoze bubi kuba music tabeezekawo. Tosobola kwemalirira na kumutandika. Nebaza omukulu gwe bayita Festo Kasajja. Omwami oyo yatukolamu nnyo omulimu munene nnyo nze okusobola okubunyisa music wange n'abantu okusobola okuntegeera. Osanga tebaali ntegedde oba naaliruddewo nnyo. Olina kye wayogeddeko nga toli off camera nti gwe bwayingirirawo endongo tewabeerako upcoming. Sabeerako ndowooza era maanyi gaabamu ku bantu. Era kantwale n'okwebaza nga neebaza omukulu Amiri Sseŋŋendo kubanga omukulu oyo Amiri Sseŋŋendo ye yantandikako ankwate anyingize ekibiina ate ekibiina ekyo kyentandikiramu ndabe Festo Kasajja. Kwegamba so singa ono teyakutwala mu kibiina oluusi n'omukulu Kasajja tewali naye osanga naalibadde simulabako. Naye mwebaza nnyo olw'ekyo nti yasobola okubeera nga bambi yankwatako n'antwala mu kibiina ate nensangayo Kasajja naye bambi n'abeera nga y'omu ku bantu abayimirizaawo music wange yenna asinga obungi kaŋŋambe gwe muwulira. Mwami Festo Kasajja biki ennyo ebikulu by'osobola okujjukira bye yakola? Okusinga ennyo bye yalinga akola kwe kubeera nti afulumya oluyimba lunga totaddeemu na 10 ne lusobola okubuna ensi yadde nga naye yalinga alufunamu naye yateekangamu ssente okuva gwe lw'olulikodi manya okuva gwe lw'oluyiyiza gwe bw'amaliriza nga okuyiiya nga gwe omuteera wali nga ye akola ku byonna radios bweki okulufulumya alutambudde lutya mu bantu kwegamba gwe ng'omulimu gwe kubeerawo okuyimba bulungi. Ffe abaabeeranga eno ne tunyumirwa ekyana kya Kayanda nga tetumanyi gye kiyise naye ng'omukulu oyo yataddemu amaanyi. Yateekangamu amaanyi mangi nnyo okusobola mu emirimu egyo akyagikola mukulu Kasajja? Takyagikola amaze ebbanga ggwanvu nnyo
kati aliko birala nnyo yabivaamu wamulagako olunaku olumu oba bbiri n'ogendayoko n'omubuuzaako n'omusiima kuba abantu abasinga tebaagala bingi okumusiima nagendayokko olunaku lumu ne mugamba mukama wange njagala kukwebaza naye mbadde njagala oteeketeeke ekivulu kyonna nze nzije nkuyimbire kyabwereere okumulaga okusiima naga mwami Mukabya weebale nnyo naye ebyo sikyabisobola kati nali sirina kirala kyosobola kumuwa yawe kyakoma. Njagala tugendeko katono nnyo ku nsonga y'akadongo kamu. Abaana abapya abato abatandika okuyimba akadongo kamu nga tetukyabalaba nti bw'otuuka okwogera ku kadongo kamu era ojja kutunulira nnyimba z'abayimbi abayimba